Yes, ku Prejan Media TV tubebaza yonna gye musinziira okubanga mwekumidde ku mukutu tuba tukuwa buli ggulire erigenda maaso mu ggwanga amawulire agakagwawo gonna tuba tugakuwa era nga story gye tufollowinga ye ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Eddie Mutwe ne Nubian Lee ne ttiimu ya Bobi Wine abantu ab'enjawulo abawambibwa naye olunaku olwaleero amawulire agava mu nkambi eyo si malungi olw'ensonga nti abalala bagenda kubanga bateebwa naye omukulu amanyiddwa nga Eddie Mutwe tebagenda mukkiriza kuvaayo paka nga 19 Januari musegeera era nga kigambibwa okuba nti bano babadde abantu 126 era nga baba bairinze out ku mitwalo 22 naye omukulu amanyiddwa nga Eddie Mutwe ngono ye private bodyguard wa Bobi Wine ye bagambye tebagenda kumuta olw'ensonga nti ye ebintu byakola byasukkako Eddie Mutwe ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Kafuko Stanley n'omulala amanyiddwa nga Kampala Lukman abo bo tebagenda bata paka nga 19 Januari ensonga eri bwetimbu Eddie Mutwe yayina Eddie Mutwe bayonona ebintu bya poliisi mubayonona ebintu bya poliisi era ne bakuba bafande abamu kyova olaba nti ye tebagenda muta naye nga Nubian Lee ye nga ye avuddeyo naye nga Eddie Mutwe ye tebagenda kubanga bamuta paka nga 19 Januari mawulire mabi nnyo olw'ensonga nti ono y'omu ku basajja abakomandinga security kuma Bobi Wine so government yonga yeganyo muta era nga kigambibwa okuba nti bo tebali willing muta kati ate nga tebagenda muta paka nga 19 nga n'okulonda kwaggwa so embeera bwetyo bwekyayimiridde naye nga ku Prejan Media TV yonna gy'osinziira ffe tukuwa buli update egenda mu maaso mu ggwanga likinga commentinga subscribing